nyina nazalibwa nga nze abazadde bange batuka ne banigana ne bagaa kino kino kyozadde kikole kule abazadde bakuzaala ne bakwegana ne banigana nkibazadde kikole kule olw'okuzaala nti amagulu gali tegali kiriya n'emikono nagyo ne bansuula nga ndi muteeyo sayidi ze mu kibira ne bakusuula mu kibira ne bansuula mujja kuba mweyongera okutegeera emboozi yange mu maaso mpola mpola naye nga saawa zino nti lockdown yo yenyigidde ddala kyo kyensobola kugamba kubanga nti nyinza okumala kati lumu maama abafumbye emmere ayinza okumpa olw'eggulu lwokka ennaku endala nyinza n'obutalya nenyabunya ekyayi n'omugaati kati nti lockdown enyize nnyo ate nga ndi champion w'eggwanga kyekyo kyendimirako nnyo oli champion w'eggwanga erya Uganda tomitingako ku banene oba like minister abavunanyizibwa ku if somebody calls me crazy when some people call me crazy if somebody call me crazy but I don't care what them say never 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 lose hope omulema topo watogwa mumanya magezi tulina sigala mukubo nga tugenda mu maaso disability is not inability everybody out there never give up everybody out there never lose up ekitegeeza nti omuntu togwamu maanyi obulema si buteesobola kobe ng'oli mulekwa yongera olwane nakawandiika nti engeri kazambia ku sitale yange nze maama engeri gyanzala nga ndinga omupiira munakyalo bonna bampitanga mulalu abasinga bonna bagambanga mulalu nga tebanaana kunsuula naye jatuuka nga alina ebimugasa omusa naye tebamubala nga kigendererwa ate nga ye omutwe omukulu oli wajjananga yakundi gyali mwesigi tagaomu so tuba tunafuna abantu tunakwatagana nabo mu kumuyamba naye neyeyongerayo kyekisinga obukulu agenda surviving atya n'embeera kubanga bonna babeera nabo batuba n'obuvunanyizibwa tuba naki atuze nga tukola emboozi nyingi ez'enjawulo naye olunaku olwaleero tulina emboozi ate ey'enjawulo ennyo atuli mu bitundu by'ekyengera tulina mukwano gwaffe gwe tuzze okusinkana olunaku olwaleero akubuuzaako nze Sonko Muhammad gigenda gitya Jolly Munywanyi weewale kutugoberera omupya subscribinga tubeera ate nga tugenda mu maaso n'okumanya ebintu bingi nnyo nnyini ddala sigenda kulwawo nnyo njagala ngende butereevu mbuuzeeko mukwano gwange olwo ndabe embeera ate ye yagisanga atya owaayi wangi obulamu bugamba butya obulamu bulungi oli kiriya ddala sirikiriya nnyo embeera ya lockdown nabbanja akasente nabbanja asindikira abantu sente amasege wokavuze yagenda kasobole nga jakiri omanya katuuse sosuubira nti nze nyinayo n'essuubi yakafuna kulwaki toli muna Uganda ndi muna Uganda naye nga nze oba wakolamu toli mu bali abeetaavu bayogeramu kati nze saakolamu naye ng'egye nyina national ID naye national ID yange nti nagenda okugisala layini mu mannya gange negagaana kati nenkozesa ya maama nokozesa ya maama bagamba sobola kusaako ekigalo kuba sobola kukiteekako tosobola kuteekako kigalo nekigaana olw'engalo zo nga osobola okulaga engalo zo bw'otinga engalo zange tosobola kwambusa mikono kutuuka wano zamusa zikoma wano zibeera we ziti wansi we ziri zibeerawo bwe zityo atulaba tugoberera kino kikuwa ekyokuyiga nga bw'olaba mukwano gwange ono bwali emikono gyo nga bwe giri kati nabbanja mukyala nabbanja honorable prime minister abafuna ssente waliwo abantu abali mu mbeera nga nendaga muntu asobola kugifuna ngeri mu mannya ge olw'ensonga nti enkinkumu kituuka nekikola ki nekikaluba naye abamu baba tebakozeseza binkumu bya ku mikono babako n'ebinkumi ebyokubigere nze nakigezaako ekyo kigenda nekigaana naye national ID ngiina eyange eraga nti eri mu mannya gange nakuba nti obuzibu buli wengendayo okuteekako ekigaba baga tekikola naye luli lwe twasinkana eri wansi tebakozesa kigere nakozesa ekigere nekyagaana waliwo yanteera mu buteezi omulala then ate wamala n'ogifuna tatewafuna namala nenjifuna ngiina naye waliwo yanteera mu buteezi naye ekigalo ki nebakozesa tekyamulala lampa national ID nti mbeere nayo just naye nga tesobola ku waliwo omuntu atulaba yali tanze okumanya amannya go n'okwongera okumanya gwendi naye lwaleero amannya gange nze Mwesige John Dennis Silver MJ Silver MJ erinnya lyengala okozesa nga nyimba so Mwesige Dennis ge gaddala so Silver MJ gakola ssente okola ki nze ndina talent ez'enjawulo ntulakuba nti abantu ba bulijjo baadde bandyamu nti kati saawa zino wendi nti mbeera mu kweralikira okw'enjawulo siina wensula obuzibu bwonna bugenda nebunjiikira nga simanyi kyakola omunyinza n'okumala olunaku nga siridde kamere sure
talent ezenjawulo nga muri talent na talent kati nga talent nze ndi champion w'ensi yonna champion mu kimu kusamba omupiira mu ba champion botomanya nya abeddiba tomanyako kuba champion ya abasitula obuzito abaddusira emisinde nze ndi champion w'omuzannyo gwa chess nzanya chess mu nsi yonna nkwata kyakubiri nakagenda mu nsi ezenjawulo nga wali mu chess w'abantu bonna mu w'abato mu w'abakulu mu w'abaliko obulemu nasookera mu chess y'aba disabled nade ngenda genda mu olympic naye nti abantu baadde banziba nange embeera neyongera okunyiga ne wabaako nti ne banteeka ku mativi nengezako kulwana nti banziba bwe bati ate awo baadde banziba ne beekyusaamu nga bakubba mu ngeri etya nga nze bwe ngenda nenkiikirira eggwanga nempangula siina kyenfuna nkomaawo ngenda nenkiikirira kati tugeze nagenda mu america nagenda mu america omwaka ogaggwa naye bwe nagenda naye siina kyenafuna wadde nti omusajja just America omwaka gugwe before covid nga tanayingira that's 2019 yeah 2019 waveno nagenda America nengenda mu America nenzanya nenkwata kyakubiri mu nsi yonna naye siina kyenafuna wadde kumala abantu bengenda nabo nti bandyamu bulinze siina kenfuna so embeera gye tukusanze chess yo tomuyinaawo leero simuyinaawo wano chess n'emikono gye gambye tegyambuka chess okola otya chess kigere aliko kamera twongere okubanga twongere okulaga ekigere kyosobola kisitula nekyeyongera waggulu because chess aba ku mmeeza kuba kyenkozesa okukozesa buli kimu kati nkozesa kigere kyekigenda kisindika kati nga bwe naateeka kano osobola okajja wano kano n'okazza nkajjawo nenkateeka nga wano oba nenkateeka wali kigere kyenkozesa ate tugenda bintu ebirala ng'okuwandiika era mpandiisa kigere sure bwetufuna olupapula oba osobola okugezaamu bwofuna ekipapula era nkuwandiikiramu simanyi omukulu osobola tufunira ku lupapula just katini nnyo akwongera okusiigira ekifaananyi abali abatulaba batugoberera Katonda waliwo enjogera egamba ya mu luzungu nti mu Luganda bagamba nti obulemu si buteesobola bwe bagamba nti obulemu si buteesobola olw'okuba omulema ye si buteesobola so omuntu yenna embeera wabeera ali alina watambulizawo obulamu obwe era ne butambula ne bubeera nga bugenda mu maaso so muganda gwendi naye twagala just katininya tulageko naye atugoberera tugenda kuba twongera okugenda deep inside ajja tulaga chess ajja tulaga bintu bingi nnyo gwekola ekintu kimu subscribing 10 Good Talent tugenda banga tukwongera kati bwe libanga linnya Sonko Sonko yes ntwongere wansawo nti Muhammadi Sonko Muhammadi Muhammadi abatulaba nga bwe mulaba wano mwesobola okubalaga erinnya lino liwandiikiddwa omukulu Silver MJ Sonko Muhammadi waliwo ayinza okulaba kino n'agamba nti kazze kawandiikeko beetegereze wano tuwandiike ekigambo Good Talent wano wansi nga munyukuta nenemuko abantu bongere okufuna ekifaananyi kituufu bamanye nti okuba omulema si buteesobola omuntu asobola okukola ebintu bingi n'abakaate waatuuka Good Talent ya Good damwandika wano Good Talent ngeri GUD space talent GUD then space good then talent so Good Talent yene yaffe gitukozesa ya wansi bwe mugambi yasose kuwandiika kino nene mugamba nti GUD space talent natuye yatulaba bwe wandiika kino Good Talent wongerako management ye YouTube channel yaffe no subscribing so kino kikulaga nti okuba obulema si buteesobola omukulu gwendi naye nyagala nsooke mbaweko party esooka era mbategeeze ntugenda batwongera okumufuna mu bintu bingi nnyo munaye byakola ayimba ogambye ayimba ozannya chess biki ebirala kuba bifaananyi okuba ebifaananyi art ng'okozesera amagulu so kubira mukono ekifaananyi kya simple ozina kasobola okuba so okubanga butunyumya so obulamu obusanze otya special tugende nnyo mu mbeera ne ya covid lockdown olumu nyinza okumala olunaku nga siina kyendidde emmere ng'ebuze n'okubula ate ng'ennyumba gye baatugamba tubeeremu omwaka mulamba kati nenyongera okuba nga nyigirizibwa nga talenti zange abantu baziryamu buli byonna ebyo ne binyiga kati lockdown nti empisi zaamu bubi nnyo siina kyenfunyemu embeera eyongera kunyiga bunyizi kubanga kati nti neraliikira bwe mba muvuddemu eno ennyumba gye bampa muzira kisa simanyi wengenda okudda kati kyekyo nakyo kineraliikiza ate nga ndi champion w'eggwanga lyonna so abatufollowinga abantu balina ebizibu bingi ebyenjawulo bye basanga mu bulamu bw'ensi eno ne babeera ate nga bafuna ne bibeera nga bibachallenginga naye
twagala nnyo bwe tuba nga tuzze oluusi ntuba ku kituyamba ku muntu tumukwasaganyizaako ffe nga ffe abagulu talenti nga tukwatagana wamu n'abawagizi baffe era abalabi ne tulaba ate nga tubaako we tutuuka gasobola okuba amagezi busobola okuba obuyambi ng'obuweereza omuntu busobola okuba ebintu bingi nnyo nnyini ddala okulaba nga ate obulamu bwe nga nabwo bugenda mu maaso ebimu tubikola nga Katonda yali tusasula okutwaliza ewamu Katonda nga yali tusasula so tugende mu maaso nga twongera okwetegereza emboozi ya Silver MJ kakati so tugende mu maaso tuline Silver MJ aga sente gali Mwesigye ani ddala Mwesigye John Dennis gwe tunaye ennaku olwaleero naye tubagamba tuli mu kitundu kisooka tugenda batwongere bawa emboozi pati ku pati twagala tulabeke ngeri jakolamu ati ebyaddala ng'ovudde mu kugezesaako okwaleero twagala tugende mu maaso tugendeko mu studio naye ng'ayimba atulage ebintu bingi kyesaamuza atya yajja atya okubeera ng'abeera championi wa Uganda emirundi egiwerako ebweru w'eggwanga so Mwesigye John Dennis tunyumya tugenda mu maaso naye alina akafaananyi katukubira wansi wano okwo tulaga nti ate mu bya atira naye muzibu nnyo nyini ddala naye gwe atulabira emitala mayanja tulabira wano mu ggwanga Uganda subscribinga wendowooza yawo wansi commentinga likinga giwe ekigaa ate munnange sharingirako ne munno omulala tubeera ate nga twongere okunyumiza so Mwesigye ogambe gwe sente za Nabanja tunaziwulira embeera tetambula bulungi nnyo toyinayo birala byokola biyinza gamba nti wano oyinza ovaawo akasente towalinze kati eno gye bansante embeera just ntudde butuuzi nga ngamba bwe nfuna omuntu asobola kuba nga ankwatako nentambuza talenti yange nembeera nga nfuuka omuntu wamanyi entandika olya mu kitone kyange andibadde nfunamu naye lwakuba nti ne gavumenti yaffe tendaba kubanga nate nga nkiikiddeyo okiikidde emirundi egiwerako mirundi ng'emeka emirundi gyakawera ng'ena nga ngenda mu nsi ez'enjawulo nga nsi ki nagenda mu USA that is America America netugenda Washington ne New Jersey era USA netudde gwokusatu byonna nga mulimbya Chess ogenda n'oyitawo ne wengera emaaso nempangulira kati baadde tugenda Russia kati ngenda nzanye Russia sobola okuba nga ngenda mu Olympics zino zinabadde zabadde za disabled nga ngenda mu Olympics era ezaba disabled nga zina za Olympics zaadde zaba disabled zabadde zaddala balamu nga bengenda okuzanya bogenda okuzanya nabo kati okubanga banstoppinga nti bandyamu sente nyinyi nga bandya buli siina kenfuna bandeta bulesi ne bansula kati walinga ogenda bani abakwasaganyizanga kulaba ng'ogenda foundation wali bagiyite yali ya Coach Robert yali ya Coach Robert nga yentwala naye nga nze bandeta bulesi ne banteekawo ku ssomero ne banjanga ne bagenda so ebintu bitatambula bulungi ebintu bitatambula bulungi ne bandekawo nti mbadde mbeera mu kifungo ekifo kyembadde mbeera mu kyonna kifu nkakuba nti kati saa zino enjawulo gyendina nti nsula mu kafo akatuufu nkalungi naye lakubeera neralikidde natera ovaamu banatera okungobamu omwaka gwe bakuwa gugenda natera okugwako so eguggwayo tomanyi walala wakuzzako ddayo naye ng'ate ndi champion w'ensi yonna abantu basobola nakiikiriza bemba bagamba nti ndi champion oli champion w'ensi yonna tebasobola kiikiriza balengera nti byabuzanya kafaananyi kobadde okamaliriza kafaananyi mbadde nkyakamaliriza naye kati kakole bukozi bwe tuti okay atugoberera tuyina ekifaananyi kati the same thing nga bwolaba nti ekifaananyi kino okikuba wano wansi era okozesa bigere bw'oba kimaliriza osobola okukiraga omuntu alirira nga gwakiraga nga sinza abalabi osobola kukiraga ekifaananyi obeera osobola okukiraga okay katukirire obeere ng'okimaliriza ate then tubeere nga so ekifaananyi kye tukubye oba kyabadde akuba akibalaga ndowooza tulaba osobola ogeza kulaba nga olaba ekifaananyi kino kamukwateko sayidi naye akwata sayidi eno ekifaananyi kino nga bwe mukiraba wano kino badde okuba ki badde nkuba elephant this is elephant enjovu ogikuba eno giteekako n'obuddo wansi so kino kitegeeza kulaga nti gwe ali eyo nti otudde oyinza obba nti oba olina kikutawaanyaamu wano wali badde ofuna ekyokuyiga esooka kya byonna nti okuba omulema si bwe teesobola so olina obulemu ku mubiri obulemu buno obujja butya wazalibwa bwoti waliwo obulemu long story naye nga bajja kwabongera okuba nga bagitegeera mpolampola kuba nze nyina nazaalibwa nga nze abazadde bange ne batuuka ne baneegaana ne bagaa kino kyozadde kikulekule abazadde bakuzaala ne bakwegaana ne baneegaana kibazadde kikulekule olw'okuzaala nti amagulu gali tegali kiriya n'emikono nagyo ne bansuula nga ndi muteeyo sayidi ze mu kibira ne bakusuula mu kibira ne bansuula then osimatuka otya ekibira era waliwo era mukazi ayankuza ye yakulonda mu kibira nankuza nakutwala nakkuza nandabirira so kyemanyi sitoni nerabika mpanvu naye bwe tunaba tufunye tayimu egenda okuddako
abantu babeereko tujja kwongera okubawa story eno nga bweri. Okay, oli myaka ngemeka? Nze mpeze myaka 17. Myaka 17. Okay, so emboozi mpanvu nnyo netunyuminyo kati kubiriwo essaawa yakakati singa omuntu abanga aliyo nayagala okukwasaganyizaako embeera ya covid eno nga bweri n'ebirala aba ayinza kukola ati? Nina enamba zange naye enamba omuntu asobola kuba nga nkontactinga because abantu bangi balina gye babeera bali olwose baba beetaaga okutuuka ku bantu waliwo ekyo kyekisooka naye wabawo n'omuntu ayinza okujja ng'ayagala okuyamba ku muntu ate nga naye muyaayi omanyi edda ffe twakolanga amawulire ng'omwana oba ayinza okubula ku kyalo oba muntu alina kizimba oba kiki naye ne wajjawo olina okuba essimu ze ndi eno simanyi ndi pastor gundi omuntu agyeko eno gundi oba janga omusange onoweereza kuno ssente biki weebityo kyemanyi obaddeko n'abantu abenje tufunangako abantu balinganga abo sibafunangako naye twagala tuddemu tukomewo oddemu tuwe emboozi ya Chess butereevu ng'eggwayo oddemu tufune emboozi ey'okkuba ebifaananyi ng'eggwayo bulungi nnyo ndio tuyinza okusuubiza abantu tuyinza okukoma omulundi omulala walera akadde kalaganga kagendedde njo tufune story paka gye tunagenda mu studio newali bana bakwasaganyiriza bagenda okutwala mu studio paka gye tunaggukira because ntegeddeko ntogatandika kagenda mu studio okuyimba waliwo bagenda okuyambako katonda abadde ansuubira bagenda okunkwatako nga eringa management nti ngende mu studio nkole ekintandika okuyimba bakuyambeko n'akakinti ke balina kati ate plan z'endala ez'okuddayo okuzanya Chess zo ziri biki? Zokuddayo okuzanya Chess nkyanoonya management enkwateko ntandika otambuza Chess wange oba nfune omuzungu ankwatako nziremu ntandika otambuza talent yange ya Chess tandika okweddaddemu osituke buto naye oyinayoko bw'olinayo buchess ewaka ng'ogira n'ozanyazannyamu Chess muyina training lwe tunaakomawo ogenda kutuyisaamu era ku bintu bya Chess Chess bamuzanya abantu babiri abo abantu babiri gwe okikola otya n'oba ng'oli omu kati n'omuzanya nti kati nze olwedde kati mumanyi olwedde ndi kafulu kati yawo awo kyo kiragirawo nti nze nomba nzanyisa mayindi nga teriyo nsobola kuba nga nzanya nsobola kuba nga ntudde wano nga wali waliwo mayindi gye ndabawo nga nzanya nayo okay tekoza mu ngeri ya mayindi okay twagala tumalirize tukute olunaku olwaleero naye twagala tukomewoko n'emirundi emirala eno okulaba nga tukusinga kiwalagadde okugamba abatulaba nga tugenda okuba nga tuwunzika naye abantu mbadde nsanyu mubyogendo bagamba obasuubize nti ogenda kubawa emboozi yonna era osobola bagamba nti ze kumulano bampita gundi nazalwa ebitundu byegundi nasuulibwa nondebwa n'emboozi ogenda kwongera okugibawa kinanjala okugamba abantu nti mujja kuba mweyongera okutegeera emboozi yange mu maaso mpola naye nga saawa zino nti lockdown yo yenyigidde ddala kyo kyensobola kugamba kubanga nti nyinza okumala kati lumu maama abafumbye emmere ayinza okumpa olweggulo lwokka ennaku endala nyinza n'obutalya nenyabunye kyayi n'omugaati kati nti lockdown enyize nnyo ate nga ndi champion w'eggwanga kyekyo kyendimirako nnyo tuli champion w'eggwanga erya Uganda tomitinga nko ku banene oba like minister abavunanyizibwa ku sports biki ku bantu ngabo siba meetingako kubanga lwaki champion omulamba nti nze eno gye bankweka kati bali bantu baliranga mu nkukutu kati ne sawa zino nti eno ginagenda eno siina kyenkola empandiika buwandiisi music wange nembeera awo naye nga siina kyenkolako nze music nyimba reggae kyekimu ne raga singa tukugamba sample that bakaita kapera oba oyina samplinga nja kuba samplinga kayimba kange kogera ku bulamu bwange mbeera gye mpiseemu osobowayo like neziba seconds nsobowayo akayimba kengeno oyimba bakayita if somebody called me crazy bakaita crazy bakaita crazy etaito gyogenda okawa bakayita already kagamba if somebody calls me crazy when some people call me crazy if somebody call me crazy but I don't care what them say never lose hope omulema topo wato gwa mumanya amagezi tulina sigala mukubo nga tugenda mu maaso disability is not inability every ghetto youth enjoy in their life every orphan now work for their life Sova MJ, I work for my life. Everybody out there, never give up. Everybody out there, never lose up. Ekitegeeza nti omuntu toggwamu maanyi obulema si buteesobola kobe ng'oli mulekwa yongera olwane. Kana nakawandika nti engeri kalambya ku story yange nze maama engeri gyanza nga ndinga omupiira. Munakyalo bonna bampitanga mulalu. Abasinga bonna bagambanga mulalu ngamba tebanaana kunsuula.
Kacobala nasinzira kwa kakayimba ku story mujja kwa bakuita nga mulalu ne bampitanga mulalu nga lubye ebidala ekyobola if somebody calls me crazy. Okay kufuna awo oro kimanyi oba muto ani akwembozi nti mama yakuzaala mala nakusa ayankuza yenyini yambulira emboozi yonna natuuka n'okungamba si ya mama wange negwe wakola wali omanyi mama wo oyo nali manyi mama wange naye yatuuka okungamba siri mama wo ate ojjo yawukane n'abato obeerenga yambulira emboozi yonna yena amala nandekawawo era mu kibira oyankuliza namala naye wakulira mu kibira nakulira mu kibira emyaka 7 ekitegeeza yali muntu nga nesi yali awo eyeesobola ennyo yakuza nsi yali awo nti yeesobola nnyo naye nga nze yankuza emyaka 7 namala naye nandekawo ate newajjawo mulala nangamba nti gwe beera wali wajja kujja era yajja yali mama wange niyewunya okusanga nga nkyali mulamu mama wo niyewunya okusanga nga ndi mulamu mu kibira emyaka 7 gye bansuuliramu yali ayita yali ajjukira waliwo yamuwa ku mawulire nti waliyo omwana bwati nedda waliyo ekiyumba eyo mu kibira kati olaba yakyaka yali azze kukola mu bizinesi oba kinange sibitegeera bulungi awo najja nansanga nkyali mulamu ate bino ebya kyesi byo obiyiga oti wabiyigira kyesi nabyoyigira nalukolongo ne nalukolongo wenakulira bakateyamba wenakulira ddala waliyo bakateyamba nakulira bakateyamba nalukolongo so mama yamala nakujja mukira nakufala bakateyamba bakateyamba nalukolongo yeye mwenyewe yakukwata naga mwana wange genda bakateyamba nakutwala nakuwaayo ne bamumanya nti mama yakulese nakuwaayo wati nanteekayo era bakateyamba namba yakuwaayo officially bamanya nti yakulese mama banjijjawo ku gate ye yakuleeta nebanteeka ku gate nakuteeka ku gate gende wakati ekitegeeza alinganga yakusuulawo yansuulawo that means mama wo nalabika yali akwagala nga takwagaliza kufa naye nga laka netamanyi kyakuzzaako like si omuntu lyayo nti yali alina ssente kirabika nakuteeka mu gate so gyoyigireko ebifaananyi waliyo ku bantu ng'abazunguzungu basire okwagala ebyo ebifaananyi n'egyo emizannyo bwe naye nafuna ayampeera ekitegeeza wasoma paka nga like level nze nakamala primary namala primary kanabadde ndi mu secondary covid wajidde senior 1 2 senior 2 covid wajidde okay atulaba atugoberera nze Sonko Muhammad Good Talent tugiyiseemu nga tugijabula okugezaako kuba waki ekigenda okujja tugenda kwongera okukola emboozi ya Silver MG step by step okuva mu bulamu bwe ng'ali muto ebintu bijja bitya muno emboozi eno musobola baamu ebikaabya naye musobola okubaamu ekyokuyiga ekyamaanyi twagala tumanye gyali yajjayo ate abamu batya ennyumba essaawa ya kakati ali ne baani twogereko n'abantu abamwina essaawa ya kakati waliwo abateekateeka omutwalako mu studio atandika obeera ng'ayimba bajjawo omutima ogwo bagambe nti oyeka talaafi eri omuntu gwe baasuula toyakulira mu kibira ali awo alinganga ekitagasa olwo tebamutunuulira bo bagambe nti kabamusembeza tebabere nga bamuyambako so tugenda kuba nga tubawo emboozi mpaka gye tunaggukira naye bwe munabanga mubyagadde nga naye mututaddemu amaanyi tujja kuba nga tukomawo tube nga tubawa nga tubawa naye asobola okubaako kyokola tugenda kuba tukola emboozi eyawamu tubabulire omuntu waali nga musobola kujja ne mumulaba oba nga musobola ogamba nze nabwe ekiti mugere mukituuseeyo oba mukubira essimu babeera nabo bajje bakimukimire so kijja kuva ku sayidi ye bw'anaabakkiriza obbawo ennamba ze zakozesa mu ngalo ajja zibawa muzifuule bize ku whatsapp mumunaba abantu balungi oba mubeeko kye musindikako ku ssimu because ffe tukola options bbiri tukola n'omuntu bw'abakkiriza ogaba ennamba ze ku mpewo ng'amanyi nti mumutawanyi tumukkiriza n'azigaba bw'aba taagadde tubisigaza ku sayidi yaffe nga bwe kye tufunye ffe tubaleeta ne mumusinkana because buli muntu abeera mu nsi munayagala okufuna twewala nnyo ebikemo ogende ku makya nga olya ssente z'omuntu ateyamba obisange wa Katonda ate bikukyumye so emboozi zaffe zigenda okuddawo tugenda batwongera okubawa full package abantu basiibule twetegekera tugenda kukomawo tubeere nga tubawa byonna full dose yes basiibule obagambe emboozi kati etandika butandisi mugenda buliriza emboozi etandika butandisi naye ng'ebirala bijja kuba byeyongera mu maaso naye bakusabire buli omu agumye munne buli omu akwate ku abaana bo bakwateko buli omu agumye munne basobola kuba nga basabira kuba nange nti nze ndengera embeera eyongera genda mu maaso bwe bwali olumu maama gwatuuka naye niyekyawa ng'alengera tewali kyakulya nga naye atandika kunyombesa naye nga tewali kyakukola olina osirika busirisi ate nga tokola ate nze nga sikola
botona tusobola okuba ebifaananyi nze nja kujja ne idea egamba tukuba ebifaananyi tubiguze abantu abali emitala mayanja abaana abatwagadde ngoze ffe bajyagadde tugambe nti kati gundi ofaanana bwo otebereza ekifaananyi tuwe deposit tukikube okigula okitwale tuzikuba tuziteeke mu studio tujjeyo ennyimba oba tukole video tukole promotion so wano sigenda suka olunaku olwaleero jjajja Bini abeera ku kamera program yaffe tugikoze nga tusinziira kyenkyalo bakiyita bati Kyengera tuli mu bitundu by'ekyengera olunaku olwaleero naye mwekuume tugenda kubanga tukomawo twagatukume tubasange muli balamu covid waali so tugenda kukomawo twongere okubawa akawonvu n'akagga ku mboozi ya Silver MJ mubeere bulungi mweraba nyina nazaalibwa nga nze abazadde bange batuuka ne baneegaana ne bagaa kino kyozadde kikulekule abazadde bakuzaala ne bakwegaana ne baneegaana kibazadde kikulekule olw'okuzaala nti amagulu gali tegali kiriya n'emikono nagyo ne bansuula nga ndi muteeyo saidi ze mu kibira ne bakusuula mu kibira ne bansuula mujja kuba mweyongera okutegeera emboozi yange mu maaso mpola mpola naye nga saawa zino nti lockdown yo yenyigidde ddala kyo kyensobola kugamba kubanga nti nyinza okumala kati lumu maama abafumbye emmere ayinza okumpa olw'eggolo lwokka ennaku endala nyinza n'obutalya nenyabunya ekyayi n'omugaati kati nti lockdown enyize nnyo ate nga ndi champion w'eggwanga kyekyo kyendimirako nnyo tuli champion w'eggwanga erya Uganda tomitingako ku banene oba like minister abavunanyizibwa ku if somebody calls me crazy when some people call me crazy if somebody call me crazy but I don't care what them say never 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 lose hope omulema topo watogwa mumanya magezi tulina sigala mukubo nga tugenda mu maaso disability is not inability everybody out there never give up everybody out there never lose up ekitegeeza nti omuntu toggwamu maanyi obulema si buteesobola kobe ng'oli mulekwa yongera olwane nakawandiika nti engeri kalambya ku story yange nze maama engeri gyanzala nga ndinga omupiira munakyalo bonna bampitanga mulalu abasinga bonna bagambanga mulalu ngamba tebanaana kunsuula tugenda kwongera okukola emboozi ya Silver MJ step by step okuva mu bulamu bwe ng'ali muto ebintu bijja bitya muno emboozi eno musobola obbaamu ebikaabya naye musobola okubaamu ekyokuyiga eky'amaanyi twagala tumanye gyali yajjayo ate abamu batya ennyumba essaawa ya kaakati ali ne baani twogereko n'abantu abamina essaawa ya kaakati waliwo abateekateeka omutwalako mu studio atandika obeera ng'ayimba bajjawo omutima ogwo bagambe nti oyeka talaafi eri omuntu gwe baasuula ntoyakulira mu kibira ali awo alinganga ekitagasa olwo tebamutunuulira bo bagambe nti kaba musembeza tebabere nga bamuyambako so tugenda kuba nga tubawo emboozi mpaka gye tunaggukira naye bwe munabanga mubyagadde nga namwe mututaddemu amaanyi tujja kuba nga tukomawo tube nga tubawa nga tubawa naye asobola okubaako kyokola tugenda kuba tukola emboozi eyawamu tubabulire omuntu waali nga musobola kujja ne mumulaba oba nga musobola ogamba nze nabwe ekiti mugende mukituuseeyo oba mukubira essimu babeera nabo bajje bakimukimire so kijja kuva ku sayidi ye bw'anaabakkiriza obbawo ennamba ze zakozesa mu ngalo ajja zibawa muzifuule bize ku whatsapp mwemunaba abantu balungi oba mubeeko kyemusindikako ku ssimu because ffe tukola options bbiri bwe tukola n'omuntu bw'abakkiriza okugaba ennamba ze ku mpewo ng'amanyi nti mumutawanyi tumukkiriza n'azigaba bw'aba taagadde tubisigaza ku sayidi yaffe nga bwe kyetufunye ffe tubaleeta ne mumusinkana because buli muntu abeera mu nsi munayagala okufuna twewala nnyo ebikemo ogende ku makya nga olya sente z'omuntu ateyamba obisange wa Katonda ate bikutumye so emboozi zaffe zigenda okuddawo tugenda batwongera okubawa full package abantu basiibule twetegekera tugenda kukomawo tubeere nga tubawa byonna full dose yes basiibule bagambe emboozi kati etandika butandisi mugenda buliriza emboozi etandika butandisi naye ng'ebirala bijja kuba byeyongera mu maaso naye bakusabire buli omu agumye munne buli omu akwate ku abaana abo bakwateko buli omu agumye munne basobola kuba nga bansabira kuba nange nti nze ndengera embeera eyongera genda mu maaso buli lwali olumu maama bwatuuka naye niyekyawa ng'alengera tewali kyakulya nga naye atandika kunyombesa naye nga tewali kyakukola olina osirika busirisi ate nga tokola ate nze nga sikola
botona tusobola okuba ebifaananyi nze nja kujja ne idea egamba tukuba ebifaananyi tubigize abantu abali emitala mayanja abaana abatwagadde engozi yaffe bagyagadde tugambe nti kati gundi ofaanana bwo otebereza ekifaananyi tuwe deposit tukikube okigula okitwale tuzikuba tuziteeke mu studio tujjeyo ennyimba oba tukole video tukole promotion so wano sigenda suka olunaku olwaleero jjajja Bini abeera ku kamera program yaffe tugikoze nga tusinziira kyenkyalo bakiyita bati kyengera tuli mu bitundu by'ekyengera olunaku olwaleero naye mwekuume tugenda kubanga tukomawo twagala tukomewo tubasange muli balamu covid waali so tugenda kukomawo tugenda kwongera okukola emboozi ya Silver MG step by step okuva mu bulamu bwe ng'ali muto ebintu bijja bitya muno emboozi eno musobola obbaamu ebikaabya naye musobola okubaamu ekyokuyiga eky'amaanyi twagala tumanye gyali yajjayo ati abamu abatya ennyumba essaawa ya kaakati ali ne baani twogereko n'abantu abamwina essaawa ya kaakati waliwo abateekateeka omutwalako mu studio atandika obeera ng'ayimba bajjawo omutima ogwo bagambe nti oyeka talaafi eri omuntu gwe baasuula nti oyakulira mu kibira ali awo alinganga ekitagasa olwo tebamutunuulira bo bagambe nti kaba musembeza tebabere nga bamuyambako so tugenda kuba nga tubawo emboozi mpaka gye tunaggukira naye bwe munabanga mubyagadde nga namwe mututaddemu amaanyi tujja kuba nga tukomawo tube nga tubawa nga tubawa naye asobola okubaako kyokola tugenda kuba tukola emboozi eyawamu tubabulire omuntu waali nga musobola kujja ne mumulaba oba nga musobola ogamba nze nabwe ekiti mugende mukituuseeyo oba mukubira essimu babeera nabo bajje bakimukimire so kijja kuva ku sayidi ye bw'anaabakkiriza bawa ennamba ze zakozesa mu ngalo ajja zibawa muzifuule bize ku whatsapp mwemunaba abantu balungi oba mubeeko kyemusindikako ku ssimu because ffe tukola options bbiri bwetukola n'omuntu bw'abakkiriza okugaba ennamba ze ku mpewo ng'amanyi nti mumutawanyi tumukkiriza n'azigaba bw'aba taagadde tubisigaza ku sayidi yaffe nga bwe kyetufunye ffe tubaleeta ne mumusinkana because buli muntu abeera mu nsi munayagala okufuna twewala nnyo ebikemo ogende ku makya nga olya sente z'omuntu ateyamba obisange wa Katonda tebikukyumye so emboozi zaffe zigenda okuddawo tugenda batwongera okubawa full package abantu basiibule twetegekera tugenda kukomawo tubeere nga tubawa byonna full dose yes basiibule bagambe emboozi kati etandika butandisi tugenda buliriza emboozi etandika butandisi naye ng'ebirala bijja kuba byeyongera mu maaso naye bakusabire buli omu agumye munne buli omu akwate ku abaana bo bakwateko buli omu agumye munne basobola kuba nga bansabira kuba nange nti nze ndengera embeera eyongera genda mu maaso bwe lwali olumu maama bwatuuka naye niyekyawa ng'alengera tewali kyakulya nga naye atandika kunyombesa naye nga tewali kyakukola olina osirika busirisi ate nga tokola ate nze nga sikola bwetuna tusobola okuba ebifaananyi nze nja kujja ne idea egamba tukuba ebifaananyi tubigize abantu abali emitala mayanja abaana abatwagadde engozi yaffe bagyagadde tugambe nti kati gundi ofaanana bwo otebereza ekifaananyi tuwe deposit tukikube okigula okitwale tuzikuba tuziteeke mu studio tujjeyo ennyimba oba tukole video tukole promotion so wano sigenda suka olunaku olwaleero jjajja Bini abeera ku kamera program yaffe tugikoze nga tusinziira kyenkyalo bakiyita bati kyengera tuli mu bitundu by'ekyengera olunaku olwaleero